Spark machako chali ku Spark TV njaga kwebaza Kefas Muyombo musisimusi nate nzendi wokubera natambula fena esawa ya feno utwogerera ku mbozi y'eggwanga nako lwaliro kimanyi tuyingido nako lwokubiri nga kakuyege wabesimbyo ku mutendo gw'abaka ba parliament na ku mutendo gwa government ez'ebitundu ayinda nako gulumala by'enkungana mu bitundu ebyenjawulo bamu bakubye joint campaigns wala bakoze njukunju kututa doa to doa abala basuse kweteekateeka ne ba agents babe bagenda okubeera nga banoonyaamu akalu kano naye nga kaka kikuke by'okulonda kafulumya dda road map kubateekeddwa okubeera nga batambulira okubeera nga bawenja akalu kano. Njagala okwebaza okubanga okyali naffe kubanga okitegeera bulungi nti wano osobola okufunira amawulire agataliiko yadde okubuusabuusa yadde okubeera nga waliwo otuwunjawunja tukutuusaako obutereevu ebikwata ku nsonga obufu bwe tutambulira mu tutuli bwa kaluka 26 era enteekateeka nnyingi okuva ddala otuggulawo ku makya okutuukira kala kawungeezi nga tukubaganya ebirowoozo tusensula ensonga tutaganjula ne tubaako bye tuttaanya. Tuli ba mukisa nno olunaku olwaleero amakya g'olwaleero nga tuline omumyuka wa omwogezi w'akakiiko by'ekulonda Mwami Paul Kenya Sebutaso okubanga tulinaawo leero ku Spark TV namusiza kuleba ku Spark TV. Abatulaba ku Spark TV sansenya okubeerako ku mpawo za Spark amakya g'aleero okwogera ku bigenda amaaso mu ggwanga mu lulyo olw'ebyokulonda. Wow. Mwami Kenya twalabye enteekateeka ezaafumiziddwa empya oba zinza okuba nga zezibaddewo naye nga mwetaaga okujjukizanga abali mu kalulu kano nti bino bye birina okugobererwa. Bwe twakatambulako ennaku zisoba 40 bukyanga kunoonya kalulu kutandika ku mitendera gy'abaagala obwa president. Oyinza otuwamu briefly funze bwe zitambudde sofa mu kulabako nga gwe omwogezi w'akakiiko by'okulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kakola enteekateeka roadmap ey'okulonda kuno era tuzze tumaliriza emirimu egy'enjawulo tuzze tukola activities ez'enjawulo nga buli kye tukola kituleeta ku kiddako era kati omutendera gwe tuliko gw'okuba nti twafuna ba candidates era kati bonna mu butongole bali mu field banoonya akalulu bali mu balonzi banoonya akalulu. So omutendera gwa presidential gwatandika nga bw'ogambye ennaku kati ziyingidde zigenze mu 40 kuzoba n'okusingawo era nga kituwadde ekifaananyi ekyentambuza y'akakuyege oba okunoonya akalulu. Twafulumya kwe tutunuulira ne tulaba nti ensonga eno egenda bulungi kiki ekirimu ekirala ekyetaaga okutereza. Ekisookera ddala kwe kuba nti nno bacandidates bagoberera enteekateeka eyakkiriziganyizibwako erina okugobererwa buli omu nga kitegeeza nti candidate agenda kubeera wa ku lunaku ki mu ssaawa ki mu kifo ki. Ekintu ekyo kikulu nnyo nnyo era buli we tutunuulira olunaku oluweddeko ne tugamba nti candidate ono yalaga kubeera wano atuuseeyo asisinkanya abalonzi olukuŋŋaana lutegekeddwa ne luggwa bulungi ne lumalizibwa bulungi tuba tukigolola ne tugamba nti awo kale tugamba bateeke era nga candidates ba presidential babadde batambula bulungi nnyo era awabadde ensonga yonna esoomooza tubadde twanguyirawo ne tubayita abakwatibwako ne tuzigonjola mu ngeri eyo. So okutwaliza wamu ensonga yonna eremesezza candidate yonna kutuuka we yalaga walina okubeera olunaku lwalina okubeerawo mpozi okwetoloola eggwanga lyonna bonna babadde batambula bulungi. Otugendedde mu kakuyege ono w'abeesimbyewo ku mutendera gwa parliament ne gavumenti ez'ebitundu wabaddeyo abakyalina okwemulugunya tuba tuwulira mabega eyo bikwatiddwa bitya? Mu kulonda okwemulugunya kye kimu ku bintu ebibeerawo mu kulonda mu ntambuza y'ebyokulonda kangambe bwento tugamba nti no complaints and petitions are part of the electoral process. So okwemulugunya kwonna okuleetebwa mu kiseera ekyokulonda kukkirizibwa mu mateeka kisingako abantu okwesalirawo eyo. So omuntu wabanga waliwo kyatamanyitidde nakyo ayanguwa mangu mu mateeka gamuwa eddembe okukireeta mu maaso g'akakiiko k'ebyokulonda ne kaba nga kakitunuulira ne kasalawo. So tulabye nti nno okuwemulugunya okuleeteddwa gye tuli kwa njawulo buli omu alina kyeyemulugunyako naye ng'okusingira ddala kati oluvannyuma lw'okusunsulamu obaddewo okwemulugunya nti gundi yasunsulwamu naye waliwo ebirumira ku nsonga zeezo ebyobuyigirize oba biki oba amannya ge oba ensonga endala yonna. So akakiiko k'ebyokulonda kabadde kawuliriza ensonga ezo era nga kazisalawo
okusinziira ku buyinza bwaffe nga bwe tulinanga akakiiko k'ebyokulonda buli nsonga etuleetebwa tugitunuulira okusinziira ku buyinza bwaffe okusinziira ku mateeka ne tusalawo so kyekyo kye tulina ensonga batimuwulidde nti nno tubadde era tukyawuliriza kuba tetunaba kuggwa tukyawuliriza abemulugunya ku abasunsulwamu ku bifo ebyenjawulo omuli local government aba local government abasinga tumaze okuwuliriza ensonga zaabwe era kati omutendera gwe tuliko okusinga kati gwa member of parliament kubanga zirina okumalirizibwa mu budde tulabe ate oba omuntu oyo ddala ku kakonge anaabeerako oba okusalawo okuba kukoleddwa oba kuliza ku kakonge kuba kati omutendera oguliwo gwakuteekateeka bukondo omuntu asobola okugenda mu maaso ne campaigns iwawo waliwo okwemulugunya kuba muyinako kanaggweramu eyo omuntu oyo yalangirirwa nga candidate so asigala nga candidate okutuuka nga waliwo nga ensonga eyo esaliddwawo bweba esaliddwawo neba nga esazaamu okusunsulwamu kwe ekyo kyekikyusa status yeyo otherwise bwe bakuleetako okwemulugunya tekikugjaako okubeera nti oli candidate osobola okusigala nga oli candidate mu lwokaano naye nga waliwo ensonga ewulirizibwa ensonga eyo bwemala okuwulirizibwa neesalibwawo nti mayimba Kefas yali teyatuukiriza bisaanyizo bya kifo ekyo mutendera ogwo awo aba asobola okulangirirwa nti takyali candidate era enteekateeka zonna ez'okunoonya akalulu n'okumuteeka kakonge neziba nga ziyimirira naye bwe kiba tekinnaba kusalibwawo omuntu oyo asigala nga akyali candidate era aba asobola okukola enkuŋŋaana ze nga bw'alinda okumaliriza ensonga yeyo eri mu maaso g'akakiiko k'ebyokulonda nga tetunava ku nsonga ya petitions waliwo ensonga ya okwemulugunya ku bifo ebimu mwakola demarcations empya oba okusengeka electoral areas ez'enjawulo okugaziyaamu n'okugyamu ebimu naye twalabyemu bacandidates abamu nga bemulugunya nti oli yasaba for instance oli nga yasaba Nakawa West naye nga Nakawa ekiyitibwa Nakawa Division West oba yasaba Nakawa West naye nga mu kakiiko k'ebyokulonda n'ekifo ekiri gazette kiyitibwa Nakawa Division West enjawulo eriwa era omuntu alinga oyo talekedde akaseera akazibu oba tekirina we kikosa ky'amaanyi waliwo ensonga eyaleeteddwa ekwatagana n'engeri ekifo kiyitibwa kitya oba mateeka n'ebirala bwe bityo nsonga kyalabikidde nnyo constituency ya akolanga lead of opposition kati nga Joel Sonyi kati nga ne candidate kituufu waliwo ensonga eri mu maaso g'akakiiko k'ebyokulonda akakiiko gye kawuliriza ekwatagana n'engeri ekifo ekyo ekikiikirirwa gye kyawandiikiddwa nga tekyateekeddwa mu kuwandiika ebyenjawulo ebyaba abeesimbyewo naye nga ensonga engeri gyekyali mu maaso g'akakiiko k'ebyokulonda kajja kuba kalungamya kubanga baagireeta mu butongole waliwo yaleeta okwemulugunya okwo era akakiiko kasisinkanye abakwatibwako kajja kuba nga kagimaliriza nga kabawa ensalawo yaako oluvannyuma tubeere nga tulungamu eggwanga ku nsonga egenda maaso sosobola gigenda buziba okusingakaawo naye nga kituufu nti twasengeka ebifo ebikiikirirwa kyetuyita demarcation of electoral areas ebya local government ebiruka nemubirambulula bulungi ne bwe biyitibwa n'amagomba ensonga lwaki twasobola okulusunsulamu aba candidates ku mutendera ogwa gavumenti ez'ebitundu ate mu ngeri y'emu ne constituencies ezikiikirirwa mu parliament nazo zasengekebwa era nga ensonga lwaki waliwo abantu abasunsulwamu mu bifo ebyo byonna okwetooloola eggwanga lino constituencies zonna ziri 353 ezikiikirirwa obutereevu so direct elected member of parliament so waliwo ensonga ng'akakiiko kanaba kasazeewo nga kamaze okuwuliriza ensonga eno tujja kuba tutegeeza eggwanga naye nga ensonga lwaki tugambye nti okwemulugunya kitundu ku byokulonda waba ekintu kyotali mu mativu nakyo okireeta mu maaso g'akakiiko k'ebyokulonda n'ogamba kino tekitegerekeka kino kiyinza okututwala mu nsobi bweti oba kino tetuli bamativu nakyo oba kino kyamenya amateeka ensonga eyo esobola okuwulirizibwa neesalibwawo akakiiko k'ebyokulonda netulaba engeri gyetugenda mu maaso n'okulonda mu kitundu ekyo omulabi wa Spark Macha tukyalina omumyuka w'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mwami Paul Kenya tukubaganya ebirowoozo n'okugayagaya mu nsonga ezikwata butereevu ku nsonga z'akalu kano katwolekera 2026 tugenda okulonda akalu ka bonna mwami Kenya campaign sofa zibadde zitambula kituyinza okugamba nti wabaddewo kalembereza tukiyita akalembereza bw'ogeraganya n'akalulu bwe kabadde kabaawo ddala ka 2021 n'obalaba obubadde bubaawo nti mulimu kkoku mirembe tetunalaba fujjo wabula
mabega katono awo ndoza mu wiki ewedde olukuŋŋaana olwali embalala eyo candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu ab'ebyokwerinda baayungulwa abawanvu n'abampi ne bagezako okubeera nga bagumbula abawagizi be n'okubeera nga bakwata abawera ne bwe twogerera abamu bakyali mu makomera naye akakiiko by'okulonda kaluŋŋamya katya wano era nsobi ki gyayinza okuba nga mwami Kyagulanyi n'abawagizi be baakola yaleetera ab'ebyokwerinda okubeera nga bayingiramu n'okubeera nga bataataaganya waliwo byasobya ng'akakiiko by'okulonda bekamulambika bikwatagana n'amateeka g'ebyokulonda mu kulabako campaigns nga boyogedde mu yanjula ensonga eno zitambula bulungi zitambulidde ddala bulungi okutwaliza wamu era nga newankubadde campaigns ziba zireeta abantu bamu okukyamuka mubamu ebbugumu wabawo butabulamu bukola ki naye ngaokutwaliza wamu campaigns zonna ku mutendera gwa president zitambudde bulungi nnyo mu ngeri y'emirembe wiki ewedde of course waliwo ebyalabibwa ebitatusanyusa kubanga mwalimu okusikangana okukola kyobwe bityo naye nga ensonga eyo yayawukana ku kyetubadde tulaba era electoral commission nga etegeka eba yagala okumanya ki ekyaliwo kyava ku ki nsonga ki ezaviirako ekyo kubeerawo ebintu ebyo bijjira mu ngeri ya report era kyeyo kimu ku bintu bye tulindirira okufuna mu bujjuvu okugenda ebuziba kubanga waliwo ennuŋŋamya waliwo guidelines ezirambika obulungi engeri gye tulina okutambuza mu campaigns zaffe so waba waliwo ekitaagobererwa ekyaviirako ensonga eyo oba ensonga endala yonna yonna ebe erambikibwa bulungi mu report ya activity tujja kuba tutegeeza eggwanga ki kye tunaba tufunye mu report enzijuvu enoonyerezeddwako bulungi tubikolera wamu ne bannaffe ab'ebyokwerinda n'abalabirira ebyokulonda okutwaliza wamu enkooti twala bbanga kikubanga tolowooza nti sinizi ez'engeri y'emu singa zijja twanguwa okukola reports ezo tezikola entuumu tezikola ntuumu singa obadde ogoberera kumpi buli week tubadde tusinkana ba presidential candidates oba ba agents baabwe ebyo bimu ku bintu bye tutunuulira tubadde tusinkana ne security police Uganda police babeeramu mu nkuŋŋaana ezo so tetukirwisa nti oba wababeerawo incident mugiripotingirawo nejja akakiiko ne kagifuna ne kagitunuulira mu kiseera kino ripooti y'ebintu ebyo ensonga ezo zonna yemu ku bintu akakiiko k'ebyokulonda kisokuba nga oluvannyuma nga kategeeza eggwanga lina mu kiseera kino ripooti eyo mbadde sigirinawo mu kiseera kino kubanga era bwe zijja byogerwako ne bitunuulirwa ne binoonyerezebwa nako omanyi waliwo okufuna ripooti nti waliwo kino ekyabaddewo naye n'ogamba nti tunyonnyola ekiddala oba kidani n'okuyita abantu tutera okufulumya ezo guuni nga tumaze n'okugoberera emitendera egyo egy'enjawulo so n'owakwata ekintu kibeerawo ne kitutegeezebwa olunaku olwo ate ekyo kiwerekerwa okwongera okutunuulira ebintu ebirala ebiyinza okuba nga bikyetolodde so mubeere nga muli bagumiikiriza naye nga kyenyinza okugamba nti nno twategeezebwako teri campaign zayimiriziddwa tewaliwo nteekateeka yonna wabula okujjako okugenda mu maaso nga batutunuulira biki ebitaagenze bulungi waliwo enkuŋŋaana ezikubibwa olinaako olukuŋŋaana mu kisaawe naava nabagizi we olw'omukungujjo n'ebbugumu eririwo ne bamwerekera mu kitundu ekirala wabagenda kuba olaba ebitundu ebyenjawulo nti leero ogundi ali Adjumani bw'avaawo agenda Amuru abawagizi be babadde nabo Amuru oba badde nabo Adjuma n'agenda nabo Amuru waliwo etteeka mu kakiiko k'ebyokulonda amateeka agafuga ebyokulonda kuno kwa general elections akakugira omuntu otambula n'abawagizi be era waliwo n'akuba olukuŋŋaana n'awasanga abantu nga bali mu kisaawe n'abasinkana awo naye gy'azaayita nga tewali bamugoberera oyinza otya okubiragiranya otya enkuŋŋaana ez'ebika bwe bito emirundi ebiri era waliwo amenya amateeka oba buli omu waddembe okukola fashion gy'abayagadde abantu abasunsulamu abali mu kunoonya akalulu bawerekerwa abawagizi baabwe waliwo abava mu bitundu ebyenjawulo naye twaluŋŋamya nti nno mu kiseera ky'okunoonya akalulu tujja kusigala nga tugoberera amateeka agaluŋŋamya entambula y'ebidduka engeri gye tutambulamu ne gye tweyisaamu ku nguudo mu bibuga n'ebintu ebirala bwe bityo so okuluŋŋamya kwawamu bwe kuti nti abantu basange of course the best thing okusanga abantu gye bali kubanga tusobola kujja abantu eno yonna ate n'obatambuza
campaigns tezijjaawo mateeka galungamya ntambuza yangu bidduka n'ebirala bwe bityo naye abantu abanoonya akalulu balina abantu ababawerekerako so twabalungamya nti balina okutambula mu ngeri y'obuvunaanyizibwa kuba processions zirina ebintu ebizigoberera zibaamu ensonga endala nyingi nnyo so yo ensonga lwaki omuntu bw'aba atambula ategeeza ku lwa byokwerinda entambula ye agenda kuyitawa ekimu ku bintu ebibeera mu nteekateeka eyakkiriziganyizibwako mulimu route si lunaku lwokka nti ku lunaku lwa gundi kati tuli wano kunga nti ku lunaku luno olwokubiri ngenda kusoma zitundala ngenda kubeera kunga naye mulimu n'okutukanya nti ngenda kukozesa route ki ngenda kuyitira ere Makindye ngenda kuyitira Munyonyo ngenda kuviira Kansanga so mulimu n'enteekateeka ezo so mu nteekateeka eyo mwe mulina okulungana ku ngeri y'okutambula n'ebikungu by'abantu abamu be tulabye bw'oba otambula nga emmotoka ekubye kabindo nga waliwo abantu abava ne mu madirisa amagulu gayiseemu bwe bati ate oba omenya amateeka g'ebidduka agalungamya ebidduka kuno so ab'ebyokwerinda oba abalungamya entambuza y'ebidduka bwe bakuyimiriza ne bagamba nti nedda kino tekikkirizibwa baba mu buyinza bwabwe so okubeera nga omuntu candidate tekijjaawo mateeka gafuga nguudo ntambuza y'ebintu byonna byonna mpozi n'okuyimiriza emirimu mu bibuga mu butale mu biki ebintu ebyo byonna kwegamba biba biraga nti bakandidates balina okweyisa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa so twabalungamya ne tubawa principle erina okugobererwa ate ebirala ne tubiteeka era mu guideline ekiraga nti nno oteeka okukkiriziganya n'ab'ebyokwerinda n'abalungamya entambuza y'engo kuba ne bakandidates tubeetaaga nga balamu kubanga bw'otambula mu ngeri eyo nga tomanyi bakugoberedde ekintu kyonna bwe kituuka ku candidate ate kiba kibi nnyo eri eggwanga eri akakiiko k'ebyokulonda n'eri enteekateeka y'ebyokulonda campaigns tetwagala God forbid so yensonga lwaki ebintu ebyo bisibwako n'essira so abatambula balina okutwala obuvunaanyizibwa nti abantu batambula nabo bonna entambula yonna egoberera amateeka agalungamya enkozesa y'enguudo ezaffe ffenna awamu ez'olukale procession zino ne rallies zikubibwa mu bifo ebimu nga biriraanye amasomero baana bali mu bibuuzo abamu baamaliriza naye waliwo ebiwulirwa nti abamu n'abaana babawaliriza okuva mu masomero bajje ku rallies wali abamu n'ebiwandiiko biyitingana nga ddala biriko n'emikono gy'abakulembeze b'amasomero nga babalagidde abaweereza abaana bagere ku nkungaana bya mirundi ebiri waliwo abaana abawalirizibwa okufuluma n'amasomero bagere mu rallies zo joining processions n'abalala bawalirizibwa okuta abaana bagende ku rallies waliwo etteeka eriyinza okuvunaana abantu mu ngeri eyo oba tuli mu sizoni ya campaign buli muntu waddembe okuaccessinga ekifo awali olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi ngaabwe bwennyogedde bwennuŋŋamizza era emu ku nsonga era kino njala kiteekako nyessira lwaki tukwasaganya program kyetuta harmonization kwe kumanya tetwogera bogezi nti district naye n'ekifo ekifo wogenda okubeera kiriraanye eddwaliro kiriraanye essomero kubanga abaana bakyali mu bibuuzo tukyali mu kiseera ekyo so waliwo obuvunaanyizibwa obutwalibwa okukakasa nti ekifo ekigenda okukozesebwa tekigenda kukosa mirimu mirala egigenda mu maaso okugeza ng'abaana abali mu masomero abali mu kukola ebibuuzo oba amalwaliro agateetaaga amaloboozi ago agaleekaana ennyo oba ekifo kyonna kyonna ekiyinza okuba nga kitaataganya entambuza y'emirimu egya bulijjo so ekyo kyekisooka nti tukkaanya era tukkiriziganya ku kifo ekisobola okukozesebwa nga tekitaataganyizza balala then ekyabaana abaana okujja okubeera ku nkuŋŋaana abaana abamu bali mu myaka egy'okulonda so basobola okugenda ne babeera mu nkuŋŋaana baba nga bakkirizibwa bobanga abaana abali mu masomero abamu ba myaka egironda so ate tetusobola kugenda buziba mu guideline tugamba nti meeting terina kubeerako omwana wa myaka 10 kubanga ate n'omwana w'emyaka 10 ayinza okujja n'agamba nti njaga kulaba kigenda nze nalaba campaigns ezimu nga tuli baana bato waliwo bwebiba ebiseera by'okusoma obuvunaanyizibwa busigala eri abakulira amasomero okakasa nti abaana b'amasomero tebeetaba mu bintu bibajja mu kusoma kwe bagenda okukola naye wabaawo olukuŋŋaana nga lutegekeddwa kuba naffe abaana b'amasomero tugenda mu mikolo egiba gitegekeddwa mu bitundu byaffe tugenda mu mikolo egya independence mugenda mu mikolo egyaki so bavunaanyizibwa ku masomero gano balina okukakasa nti enteekateeka tetabangula misomo gy'abaana naye nga abaana okulaba n'okwetaba mu bigenda mu maaso
biba birina okulungamizibwa amasomero gaabo mu bitundu ebyo. Okay, tweyanzege Mwami Paul Kenya mumyuka w'omugezi w'akakiiko by'okulonda bwe tutambudde nno olunaku olwaleero tujja kuba tumweyongera kubanga ensonga nnyo zitwetaaga okwogerako waliwo kye nalabye mu guidelines omuli reasonable access to state owned communication media. Laba abantu abamu radio tebabakkiriza kwogererako, abalala bazijjako n'ebirala ebiringa ebyo, naye tujja kumweyongera Mwami Kenya ayongere okulambula n'okutaanya ku nsonga ezigwa mu kkowe ebifaananako obangero n'ensonga endala nnyingi nnyo zikwata ku ngeri gye beesizaamu bakandidate kuba twakatandika. Tugenda kuba tuddamu nate olunaku olw'enkya ssaawa zigenda kubeera 12 paka ssaawa 3 eza buli kumakya. Spark Macha Kefas Mayimba kulwamu nange Mika Irene, bonna abatekiniko Tone Philip Paul ne producer Betty Sakowa Hub wa VAR. Tujja kuddamu olunaku olw'enkya, mbagaliza olunaku olungi.